Omuwarabu omunaddiini eyakyadde mu ggwanga lyaffe erya Uganda akiguddeko era bimuweddeko. Abannayuganda we bamutuuzizza mu kayogiyogi w'ebibuuzo nga bamusaba okwanukula ensonga lwaki battateekako n'okutulugunya Abannayuganda ababa basindikiddwa okuba nga babayambako ku mirimu. Ono ekibuuzo kisoose ne kimulema olw'obukaawu teekako n'obukambwe Abannayuganda bwe boolesezza nga bamubuuza ebibuuzo. Wabula n'abasaba babeere bakakkamu nga waabaddamu ekyo ekimubuuziddwa. Nga bw'ogenda okuba nga owulira akatambi oba amaloboozi agali mu katambi kaneeno ak'engendo baterawo ak'Omuwarabu ebibuuzo nga bimufukidde ebibuuzo ng'ebyokuddamu tayina, naawe wenjagala otuwe endowooza yo katambi kano. Nga bwe nsiiba mbagamba nti woba osubscribinze ku channel yaffe eno igwe nga nkuba kyeyo osobola okumanya ebintu bingi nnyo era ovumbula ebintu bingi nnyo. Kye mbasaba mubeere nga mutwekuumirako ng'okoze otya ng'osubscribinze okwate ku kade akali awo ke kagenda okuyamba mu buli kimu nga buli video yonna gye tuteekayo ey'amakulu ekutuukako kubanga obeera memba. Ate era ne mbagamba nti nze abeerayo obbasakira information ng'eno yenze Sheila Adita. Onsanga ku mikutu gyange gyonna egy'enjawulo gwa neetanze. Mbeerako ku Instagram nga nkozesa Sheila Adita page, ku Facebook Sheila Adita page, ku TikTok ninayo pages bbiri, emu ya Sheila Adita page endala Sheila Adita, wabula ng'ate ne ku Snapchat embeerako nnyo nga nkozesa Sheila Adita page. Jangu obeere nga onneeyungako tusobole okunyumirwa fembi. Jangu tukole global eyaffe. Kambatwaleko mu katambi kaneeno Omuwarabu ng'atunula binsobedde ng'embwa enedde mu ssubi. Katugendeko mu katambi ate era tukomewo. Lwaki Abawarabu batulugunya basista baffe mu nsi z'Ebuwarabu? Yani هذه السائلة باشا هي تقول لماذا العرب يعذبون الشاغلات؟ فلا بد ألا نعمم حكما على الناس كلهم. أغامبيه ekisookera ddala ali mu kwanukula kibuuzo lwaki Abawarabu abaana abagenda Ebuwarabu babatulugunya. N'agamba ekisooka tetugwanye kubanga tugeneralizinga nti waliwo embeera n'ogamba bagundi bonna bakola kino, n'agamba tetuganye kwogera bwe tutyo. ولا شك أن كل مجتمع فيه الحسن وفيه السيء. N'agamba tewali kubuusabuusa, buli society ebaamu abantu abalungi n'abantu ababi. فلنا ما ورد في شريعة ربنا سبحانه وتعالى. Agamba nti tulina ebyo ebijjibwa mu sharia y'Obusiraamu. فإذا كان البعض يخالف هذا n'agamba bw'obanga baawukana kwaga amateeka فليس هو بحجة على دين الله سبحانه وتعالى. agamba si hujja oba si bujulizi nti tugambe obusiraamu bwe butyo bugamba. وليس لكونه عربيا. n'agamba ekyokubanga oli Muwarabu أن يكون هذا مثال لجميع العرب. n'agamba si ekyokulabirako eri Abawarabu bonna. فكل إنسان حجيج نفسه أمام الله سبحانه وتعالى. agamba buli muntu Katonda agenda kumubuuza bamubuuze lwaki wayise oyo bw'ati. وهناك الذين يعاملون البنات بطريقة جيدة وهناك الذين يعاملونهن بطريقة غير جيدة. n'agamba waliyo mu Bawarabu ababayise obulungi era nammwe mukyako waliwo agenda ate n'amaana addayo n'agenda n'amaana addayo ate ne wabaayo ababi. التي تم يعني الاستقدام من خلالها ومن طريقها. agamba n'ekirala kyova olaba wabaawo kampuni eyo ebeemututte ng'eba alina okuba n'ettabi n'amakampuni g'ebintu omwana waba afunye obuzibu baba alina okujja immediately bayingire mu nsonga eyo. يذهب المندوب أسبوعيا. Bagamba oyo memba oweyo company aba alina okugenda buli week n'alaba embeera حتى يسألها يعني abuuza omuwala oyo omukozi أتعامل بطريقة جيدة أم لا؟ nti bakuyisa bulungi oba tebakuyisa bulungi. وهناك أظن أمثلة كثيرة جدا من البنات رجعنا. agamba nti era waliwo n'abawala bangi abakomawo ng'embeera egaanye ng'era kampuni ezo zibayambyeko okudda. فلها الحق أن تعترض وأن ترجع وهذا أمر معروف. agamba ekyo kimanyiddwa oli bw'alaba nti Mungu yamugeera ali mu bantu babi ng'avaayo. بل يعني وكذلك ننصح الذين يعني يستقدمون هؤلاء البنات للعمل عندهن أن يتقين الله سبحانه وتعالى فيهن لأن التعامل يكون غالبا من النساء مع النساء. agamba nti n'ekirala aba bakozesa nabo babawa
advise babenga babayisa bulungi kuba ebiseera ebisinga biba mu bakyala wakati wabaki ويعلمون أن لهم الحق kugamba bakimanyi nti era nabo balina rights zaabwe tebalina kubanga babayisa bubi naye nga ekikulu kyatugambyemu obutageneralizing ogamba nti bonna bonna be batyo bakola ki. وقد ثبت في السنة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه agamba kinywevu okuva mu njigiza za nabi sallallahu mu hadithi ya Anas أنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم ل10 سنين abuza kibuzo kino adda si musiraamu asoosa فقال رضي الله عنه فوالله ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته. ono yali aweereza nabbi nga olaba kadaama agamba nti yaweereza nabbi emyaka 10 naye ekintu kyataakola nabbi tyamubuuza lwaki tekikoze ate ekintu kyakola nabbi tyamubugambako nti lwaki nookikoze. ولا قال لشيء لما فعلته لما لم تفعله. kwegamba ekintu kyataakola tyamugamba lwaki tokikoza mu kyunge ekyo nabbi tyakyogerako. بل في شريعة ربنا سبحانه وتعالى agamba mu mateeka amateeka g'obusiraamu أننا نطعم الخادم مما نطعم. kwegamba mu mateeka g'obusiraamu olina okubanga omukozi gw'olina ewaka ونحسن oba maidi معاملته gw'olina olina okubanga kyolyako gwe boosi we naye kyalyako kyoyambalako kyayambalako. ونتقي الله سبحانه وتعالى فيه. tulina okubanga tulongoosa gye bali. Ndowooza nammwe akatambyako mukeewuliriddeko bulungi ebibadde mu byebiwuliridde sisobodde ebbaba kabawa mu vidiyo lwa nsonga kabaddemu ebifaananyi ebikyamu ebiyinza okuleetera vidiyo yaffe okubanga bagijjayo naye era amaloboozi nsuubira nti gabadde clear and firm osobodde okuwuliriza ki ekiri mu butambi obwo era omuwarabu munnange yabaddewo ng'atunula mpwengeri anti ng'ebibuuzo bimususeeko ate nno yabadde azze ku nsonga za ddiini wabula mukusuusuuta nnyo eddiini gye yava kaaba na Uganda katukoleko ojja kufa otulojja tolituddira we bamubuuzizza kiki ekibattisa bantu bannammwe ki ekibaviirako okutta abantu mufunamu ki era ki ekibayambala okubanga mutta abantu ababuulidde ensonga ze era n'abannyonnyola nti nno kisiŋŋaana kiva ku muntu kyekiba ekikula kye naye nga ffe abannayuganda nze nkitwala okubanga munnange si yeeyo ansa ensi zino ez'abuwarabu zayimirirawo mu kuyiwa musaayi naddala eddiini y'obusiraamu yayiwa nnyo omusaayi paka kati olunaku olwaleero bo bakkiririza mu kuyiwa omusaayi kyova olaba bayina kye bayita sharia law ate kye batayagala kiveewo nti omuntu basobola okukutemako omutwe naye ogubanga omusango gwokoze gusobola okusonyiyibwa bo bakutemako omutwe bakkiriza mu bintu by'okutta wano nze nno wenkolera omwana gwenkolako omulwadde ye ayagala nnyo ebintu by'okutta buli dakiika 1-2 njagala kutemako mutwe 1-2 wenkuwa obutwa n'ofa 1-2 wenkola ye ebibyo byonna bibeera mu byakutta ekireetera muli okulowooza nti ye okutta akirabanga ekintu ekyobulijjo era ekitalina makulu twandigambye nti mwana muto naye kwegyo emyaka egiyingidde okuba mu myaka 2 oyo abeera muntu mukulu nekyayogera abeera kitegeeza muli mbeera nawo neŋŋamba oba wano ewaabwe wenkolera baali baseeko ku muntu anti wuyo yaŋŋamba n'okuŋŋamba nze taata wange ayina emmundu ewaka ekyandeetera muli okutya neŋŋamba oba baali baseeko ku muntu ki ekimuviirako okuba nti ayagala nnyo okutta era ayaayaana amanyi n'okuŋŋamba mu bulamu muno tayagala kuvaamu nga tasseeko ku muntu ayagala atteeko ku muntu alabe ki ekiddako era ki ekisobola okukolebwa wabula ng'ate sikomye okwo mbaleetedde akatambi ka munnayuganda munnange ayina ensonga ze zayagala okwemulugunyako nammwe bakozi banne bakola omulimu gwe gumu nagwo nsaba naye tubeere nga tumuwuliriza tumanye ekyekigenda mu maaso mu bulamu bwe nabagamba nti obutambi nga bunene obw'abannayuganda bannaffe tubuteekayo nga balina ensonga ezimu ze boogerako ne twetaaga ne tuziwa amatulu nsonga tomanya ensonga ze boogeddeko ziyinza okuba nga zigenda okujja mu bulamu bwo oba nga zajjako dda mu bulamu bwo oba nga waliwo omuntu omulala agenda ozigwamu naye olw'okuteekayo obutambi buneeno ne bumuyambako for proper guidance ate era nammwe ne musobola okuba nga mumuwa ku magezi woba oli awo ebintu we bityo mubanga mubimanyi katugendeko mu katambi ate era tukomewo tufundikire vidiyo yaffe. Atiya najja ku kyeyo era nalina akajja sinaba nakumala wadde emyezi 3 ndi kutambuza gwakubiri najja ndi musanyufu nga mpulira essanyu namanyi mu kituufu endakolerera famire yaffe kolerera abaana bange mpulira omutima gunnuma
mutima gunnuma mpulira sikyasobola mpulira omutima gunnuma nisinga abaana bange mpulira niwembeerawo ng'atuddemu obwomu mpulira ne babeera nga bampadde emmere tegenda kulwa abaana bange nisinga abaana bange nisinga maama wange nali making sure nga simala mwezi nga simulabye nga simala mwezi nga sirabye obwana bwange mpulira ennaku enzita mu kituufu mukyayo ndi bulungi nensiteredde nisinga abaana bange nisinga abazadde bange teri kintu kisinga kunnuma ng'abaana bange mpulira niwabeera nga bampadde emmere okulya mmere tegenda emmere tegenda alina manyiira ntuulaawo nendiisa ku baana bange ntuulaawo nembazanyisaako kati mpulira omutima gunnuma ku lw'abaana bange mwomutuula ku kyeyo nemmala emyaka kiikyo mukikola mutya okubeera n'emitima emigumu kituufu omutima gunnumira abaana bange kukyeyo njagala okola era kukyeyo bampisa bulungi era ndi bulungi naye ate mpulira omutima gunnuma ku lw'abaana bange bambi omuntu alina abaana bange nsaba bandabire bulungi nsaba Katonda ali mukulu agaidinga abaana bange abakwatira ekisa akwatira mama wange ekisa munnange asobola okukuwa buli kyasinga okwagala asobole okwateekako omukono gw'ekisa abankuumire ate mbagala nnyo baana bange njagala nnyo bazadde bange bagala embeera eyo munnammwe gy'alimu y'embeera y'emu nkimanyi mwenna we mwasooka okujja embeera eyo yabatuukako eyo nno embeera tumanyi n'ogisomesaako gye bayita omuntu okubeera homesick nga gwe wali totambulangako kuva waka kumala bbanga ddene wali tobeerangako awo nga tolabye ku maama wo taata wo baana bo baganda bo era nga tobeerangako awo nga oyina omuntu gw'omiisinga ng'okimanyi nti oli wala gy'oli tosobola kutambulawo tosobola kulinnyawo bbaasi yadde akamotoka kakutuuseewo wabula olina okufuna ssente nnyingi nnyo ate ezikuzza ewammwe ekintu ekyo ffenna kyali kitutuuseeko era nga bangi nnyo kibalemesa n'okukola mulimu abalwalira ddala era nga wakatandika okujja oba okukolera overseas mulimu abalwala olw'ensonga azze mu kifo ekipya ekirimu abantu batamanyi embeera gy'atamanyidde emmere gy'atamanyi kwegamba nga muli owulira olinga gwe bakutte ne bakuteeka mu nsiko ewataliyo muntu akufaanana awatali muntu ayogera lulimi ng'olulwo ewatali mmere yeemu gye mulya ekintu ekyo nkitegeera ate era nkimanyi mwena abasinga ekyo nno mwakiyita muwali mmwe abazadde abalina abaana bambi ekintu kino kibayisa bubi oba ekyeyo kibayisiza ddala bubi muwulira bubi nnyo lwa nsonga munnange abaana buli woobeera awo n'olaba ku ba mukama wo engeri gy'abayisamu nga gwe omutima gudduka bannange abaana bange oba nange balidde oba nange singa mbadde n'abange mutandika muli
bambi okuddayo ebirowoozo ne biddayo into motherhood n'olabira ddala ng'ate waakiri okujja eno wandisigaddeyo n'obanga olabirira abaana bo wabula nze kye mbakubiriza kiri kimu just give yourself time teweeraliikirira nnyo olw'okuba nti toli waka focusinga ebyo byonoonya omwana wo ate byayagala kola ojja bituusa ku mwana wo saba busabye mukama akwanguyize ekyeyo kikwanguyire ate era munnange okifunemu birungi byokka yenze Shila Adita kamanye endowooza yo ku butambi nga buneno imbaagala nnyo see you tomorrow.